Okay, good morning. It's a Monday. Thank you so much for tuning in. Mwebale nnyo NTV Nespark TV program MwasuzeMutya ndi Dr Chapman Kigozi nga bwe twataddeyo ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo y'ono omwami akumpi amaze emyaka egisukka 4 nga bambi ali mu kuweereza ggwanga Uganda mu by'amannyo mu okulabirira amannyo agaddaabiriza agajjanjaba ag'Abannayuganda naye teyakomye ku ekyo kyokka naye ng'ate akussa olulimi Oluganda kwegamba okubenga sure nti abantu bano bamutegeera era naye abategeera weewaawo akolera Mengo Hospital ninga lunaku olwaleero katutegeere we want to give back to Dr Ken and also n'Abannayuganda bagenda mu misinganyo because he has done his time. He's like yes mbasavinze ekimala nange ke kaseera mbeeko nange gyenjolekera weewaawo tumwagaliza bwanguzi bwere naye nga tannagenda tulina olugero lwe tugenda obanyumiza olunaku olwaleero katuluyitemu mpola mpola Abannayuganda abatamumanyi bamutegeere n'abo bakozeeko ate babeeko bye bamusiimako. Nze Stella Nante, MwasuzeMutya. Ndino omusawo sabasawo. Oh my goodness, Dr Ken is in studios today. Banange twataddeyo ku mitimbagano abantu bagamba omanya Oluganda mwana wattu alutegeera bulungi nnyo naye ng'enzaalwa na byonna omwami ono si Munnayuganda of course mugenda mulaba era n'olulimi lwayogera yamakinga sure aluyiga omanyi nga bunobeera mu nsi notayiga lulimi ate nakyo kiri awo. Dr Ken oli oti wasuze otya? Gyendi nnyabo MwasuzeMutya gye tuli anti kiki kyotuyigiddeko fe Abannayuganda? Ngezaako okuyiga mpola mpola. Okay, buuza ku bantu baffe abatulaba. Bannaffe MwasuzeMutya nno tusanyuse okuba anyway tetubalaba naye tusanyuse kubeerawo n'okubeera nammwe akaseera akatono ku makya ku Monday olwaleero. Yes, webale kujja tukusanyukiddeko nnyo ba patients okwebali. Nange nsanyuse kubeerawo. Amen. Naye okutuukawo lubadde lutalo muli tutuuse. Twebaza Mukama nti otuuse. Tumwebaza nnyo. Okay, waki walondawo okujja mu Uganda? Waki walondawo Uganda mu nsi zonna n'olondawo? Ekyamazima nze saalonda Uganda kwegamba mu bimpi nakulira Texas era nga nakulira mu maka amakristaayo nga maama akulembera kwaya nakula nga omusajja ayagala Mukama naye nenyingira mu myaka egy'abavubuka ebirala nebiyingira naye ntandika okubuusabuusa naye ndowooza nakkiriza Katonda naye era nga nabuusabuusa oba Yesu mulina naye oluvannyuma nga nsoma obusawo bwa mannyo nali Houston, Texas nga omwaka gwange ogusoose abantu ne bannyonnyola engeri gyenyinza okusembeza Yesu mu butima gwange kubanga mu Bayibuli Yesu agamba laba nyimiridde ku luggi neyanjula. Oh wow. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggula oluggi n'ayingira gy'ali ne bangamba bwe mugulirawo ajja kuyingira ne nzikiriza. Kaakiri awo ne ntandika olugendo olupya mu Mukama newankubadde nakulira mu church era nabiyiga naye nga kino kyali kipya gye ndi okukakasa nti Yesu mulina mu mutima. Kale negattako ekitongole ekiyitibwa Campus Crusade for Christ naye wano ekitongole ekyo kiyitibwa Life Ministry Uganda. Ne mbagamba njagala okuweereza ng'omusawo w'amannyo ne banonda we bayinza okunteeka. By that time omwaka gwali 1979. Oh wow. Era ndowooza ojjukira mu mwaka ogwo mu April munaffe Idi Amin baamugoba. Kaakati ne balaba nti waliwo eddwaliro mu Uganda eritibwa Mengo Hospital. Badde baagala omusawo w'amannyo baali tebalina
Albert Cook ye yali akola amannyo era ye kola erinnya yali atambula saaji Fort Portal n'afuna erinnya limuluma n'akwata ekyuma ng'amaze okwekuba empiso n'aggyamu erinnya lye lyennyini newuunya yali musajja nsandisobodde anyway naye so baali bakuula bukuzi endowooza naye tebaalina omusawo w'amannyo kale ne baakola arrangement nzije mu Uganda. By that time, Bishop Bugembe yali akulembera life ministry. Ne bali bamuyita Reverend kubanga tanafu bera bishop. But anyway, ne bakola arrangement ne Mango ne nzija. Okutandika clinic ya Mannyo, Mango Hospital, 1979. Dako. Yes, no tandika okuservinga abana Uganda and all that. General overview, amannyo engeri abantu gye bali bagalabira mu buddo dental care, general dental care in Uganda, ekyuse etya over time? Well, abasawo by that time, baali batono. Baali batandise program okusomesa diploma public health. Baba ita public health dental assistant. Naye baba ita these days public health dental officer. And bo bali batandika okuba training. Naye dental school Emyaka yatandika chinana mwebiri 1982. So by that time abasawo bamannyo baali batono. So nentandika mpola I think by that time abantu tebali ennyo sweet nga kakati kubanga n'okufuna sukari by those days waliwo mukwano gwange. In fact yakagenda mukama yamuyita but yangamba nti twali tufukamira ku mavivi okusaba mukama tuwe ku sabuuni oba sukari kwegamba by that time byali bizibu kubanga B'Amerika bwe baawulira nti Amin yagenda twalowooza babonye kakati bali bulungi ne bampereza wano nga balowooza ajja kubeera bulungi nnyo tewali kizibu naye nga ebintu nga tebinateerera nga bwe tumanyi kubanga oluvanyumako olutalo ne lutandika ne mwami Museveni mu lutalo lwe kale munange naye twakandika mpola abantu abasawo batono naye nga at least ebituli tebyali bingi naye these days sukari mungi obuswiti bungi ekitegeeza ne mu baana abato especially naye by that time abato baali balwala nnyo measles twali tuyita ku nasolo bwe bajjanjabira abaana abakyala nga bakaaba muno kyali kizibu. Okay, Oluganda n'otandika n'okuluyiga mpola mpola omuntu atula bagamba ye omusajja ayogera Oluganda alinga katongole bakuwa linnya ki bampa linnya era kano kasiima nnyo Katikkiro yampa akatayi kano ennaku zino kanti kaliko akagundi ya Buganda iyo. But anyway, nayiga just mpola mpola waliwo eyanyamba mwami Kato Gershom era yansaba namusaba okunyamba okuyiga Oluganda naye mugamba mwami Kato ogamba otya open your mouth nagamba obagambe yasama naye ebigambo ebimu byantewanya naye mubuuza nti ogamba otya do you feel pain oba if you feel pain you tell me. He said bw'oba owulira obulumi naye mugamba ogambye nki bw'oba owulira obulumi kiwandike kwegamba ebigambo ebimu nga bizibu okutegeera era kutuusa kaakati ebigambo ebimu tobitegeera bulungi nnyo bingi sibitegeera naye nga omuna ng'ogezaako ngezaako ekyamazima okulaba nti abannayuganda bambi obaweerezza serving them for over 45 years, for over 40 years ng'otuweereza ate ng'otuweereza mu kwagala okungi ennyo eno bw'otuyigiriza ne ku Mukama, you know. How do you feel about that? Well, munange, you know, bwe naali muto sakugambye naali mu nnyumba yaffe mu Texas, akabuga ka small town kayitibwa Borga. Akabuga ako katandika nga bazuula oil mu ttaka. Abantu ne batya bangi nnyo kale naye naaliyo mu diro n'ekirowoozo n'ekijja ne mpulira
I want my life to be worthwhile. Njagala obulamu bwange to be of value, to be significant. Nendoza oba obulamu obwo mbufunira ntya. Nendoza chikwata somehow ne Katonda naye I didn't know, but this feeling of wanting a life of significance. Kakati okujja wano mu Uganda, I think in some ways it's an answer to that dream. Yes. To be able to come, to make a difference. Okuwulira nti kyokola kiyambye abantu bami. So for me it's like a dream to be able to have come. Era nebaza nnyo Katonda. Amina. Okay. Yeah. Amina nnyo tugenda kuwummulamu katono nnyo Dr. Ken. Bwe tukomawo ate tumnaye tutunuulire ebintu ebisoomoza by'oyiseemuko ate n'endala gy'okwatamu era n'ogyonjabamu amannyo g'Abannayuganda. Alright, kulikayo nnyo mukuwummulako ko tukyalire Dr. Ken Chapman era nga musawo w'amannyo avaawo Mengo. Obulamu bwe almost all his life he has been here. Famire ye eri wano. Omwana zaalwa w'eri Texas era gye yasuubira ebyamannyo naye munaye n'asaddaaka obulamu bwe ajje nga aweereza Abannayuganda. Naye nga Abannayuganda mu kumusiima ne in a way to give back to him baagambye nti baagala kuleetawo another complex named after Dr. Ken era kagitugambeko awe Mengo. Okay, bigenda bitya ebyokuzimba complex eyo and what's the objective? Waliwo vision eyokubeera a dental center. Bajja kugiyita Ken Chapman Dental Center. Kitu kwegamba tuli basawo nga 10 kakati. Naye abaradde these days babaita ba client. Yes. But abantu abajja okujjanjabibwa si batono nnyo era twagala okwongera okusobola okubajjanjaba. Naye era okutendeka kibaita capacity building. Okubedda mbadde nina this idea. Kirungi nnyo training abantu for specialties. I am a general dentist, so I'm not really a specialist. I do kolabio na nenga. Even those, but general dentists betaga to get training okweyongera okuyiga general. Naye twagala okutendeka specialist. Kakati tukolagana ne UCU, Uganda Christian University. Batandika dental school. 2018. Dr. James Magara mukwano gwange twasinkana ye asomera Makerere around 1983 oba kakati ye mukama wange mu dental school. Anyway, so bo batandika program yokutendeka ba children's dental specialist baita pediatric dentist abasawo omusawo w'amannyo ajjanjaba abaana. Neera twagala okutendeka specialist ebika ebitali bimu. Kwegamba so dental center okutendeka abasawo n'okujjanjaba ekizimbe tekinatandika naye twagala okusonda sente era buli muntu wabola westella okkirizibwa okuyamba twagala oba buli okusobola okutuwa katono oba akanene kwegamba mpola mpola etuzimba dental center empya Mengo eyo era baagala okugigulawo to open officially 2013. Wow. By that time njakubanga mpezeza emyaka 9 era manai musonde muzimbe njagala okukomawo nga mpezeza emyaka 9 mbeerewo nga bagulo dental center empya. Yes, I understand. So family yonna wajja nayo oba? Najja kwegamba namala ekiseera ekyamazima nga ndi mu wuulu wano mu Uganda nga ndowooza mukama njagala okuwasa naye nga omuntu sinamulaba oba naali mutiitizi oba ki. But anyway, naye oluvannyuma naye nsanga waliwo omukyalo oba by that time oba a young lady yali akolera Hoima ne Life Ministry, American lady. Kwegamba yajja okukolera nga nurse. Naye mulaba mpola mpola ne tubeera friends. Twali tugenda ku conference e Mombasa.
era twatuukayo nemugamba nti oba nkwatireko sanduuku ye yangamba nti awo namanya nti ndi musajja mulungi kubanga ensawo ze zaali nzito, they were heavy. Kwegamba naye nga nakwata mpola nnyo kubanga twasisinkana mu 89 naye twayingira mu bufumbo obutukuvu 1997 mpola mpola kakati naitugatibwa mu church eyo America, Florida. Omwana waffe asooka oluvannyuma 2 years later n'azaalibwa mu Florida. So twaliyo to getting married, we were there. N'okufuna omwana waffe asooka omugulanda, bamwita omugulanda asooka. Netufuna omwana waffe Brianna. Brianna kakiri asomera Chicago. Naye twatuukawo nga awezezza emyezi 9. We came when she was 9 months old. Era omukwano gwange omugenzi Reverend Simon Peter Kigozi n'ajja okutubuuzaako n'agamba Nakimuli aliwa. Nkonze nti Nakimuli ani asira nti omwana wo kubanga ye yasalawo abeere Nakimuli kubanga nze Kigozi tuli bafumbe. Kakiri netufuna Nakimuli n'akulira wano n'asomera mu ssomero ly'aba Dr Magara era kwegamba olaba Katonda bw'akola kakati. So Nakimuli n'asomerawo netufuna omwana waffe tuadapting omwana waffe owokubiri Sophia Nanteza. Nange nze nante sinanteza. Anyway, so tulina abaana abo abawala babiri bagamba abataata balina abaana abobuwala basima kubanga abawala baagala nnyo bataata bwabwe. Simanyi okiwagira kituufu nnyo nange nsiimye okubeera n'abo kyekyo gyamba. Okay, so the whole time babadde wano era babaagala nnyo babadde wano era tukyalina Nanteza tukyalina naye naye kakati naye ayagala okusomera America ajagala okusoma hospitality management. And so fenna next week tugenda tugezeeko okufanda mu luzungu kyembata home base okufunirayo ekifo. Omwana Nanteza Sophia atandika okusoma. Brianna yakamala oba agenda okumala omusomo gwe theology, yasala okusoma theology naye era ayagala ogenda ku seminary. Mu kaseera kano konna ke wali e Uganda over like 40 years ng'owulirizaako ne bazadde bo abantu beeri gye baleka abazadde bange najja wano mu 79 abazadde bange bajja wano mu 80 okunkyalirako ne balaba just for a short time kubanga by that time tebyali byangu ekiro nga tubulira amasasi nga gavuga kwegamba naye bajja ne bankyalirako wano. But then bakadde bange bambe Mukama yabayita ne bagenda mu ggulu naye omukyala abakadde be bakyaliyo twagala okubalaba era tulina abaganda baffe abalala ku side eyo America. Naye nga kati kaseera kobadde wano emmere ki gy'osinga okuwoomerwa? Well, njagala nnyo ettooke n'ekinyeebwa. Ntegedde badde ngenda kugamba ekitooke n'ekinyeebwa. Ettooke n'ekinyeebwa mpozi oluwombo. Oluwombo lwaki? Anti oluwombo enkoko anti enkoko y'oluwombo anti nina ekizibu kirabika si kya bulijjo kazi tick obuwuka obwa tick. What do they call those in Luganda? A tick obuwuka ebiku. Echiku, well, not Sichiku, Chiku bedbug. Enkwa, there's Enkwa. Enkwa, yeah. Enkwa, what it was special type Enkwa, numa. It was Lone Star tick. Nenfuna allergy. Bweli nyama, bwanga ndide nyama. Ente busy, mbuzi, nsiwa. These days, ebyo mbiri nabireka, India, nkoko, chinyanja. Ne vegetable. So oluwombo olw'enkoko. Yes, nkulaba n'ettooke. N'ettooke. Awo tebakuggyaawo. Bw'ogenda ite ebikuzibu oli okwajjasitinga muko oba oddayo
you know. Yeah, era omuwala waffe bambi nakimule yaddayo nasanga daddy America kizibu kubanga anti emikwano gye giri wano gyonna giri wano gyonna giriwo kumpi gyonna naye kake yabaddeyo emyaka 4 naye nanteeza era alina emikwano gye giri wano but anyway nanteeza bangi mikwano gye bagenda America basomera America so alina kake she has her friends there also. Okay. Wano bw'obanga ojjanjaba abalwadde tulandiise nti abalwadde b'amannyo and all that bwe bakulaba tebaagala bonna kujja kubanga waliwo mentality eno nti omuzungu kati yabimala yamanyi byonna oluusi kye balowooza naye nga bam kituufu sometimes bibaawo njagala okulaba omuzungu namulaba ku TV njagala okumulaba naye ekyamazima abasawo bangi bayinza okunsinga bangi okukola naye nga balowooza bulowooza omuzungu ankoleko naye nga ekyamazima abalala bakola bulungi nnyo n'okunsinga. Tuweyoko nga tuwakafukosa akadde my goodness naye tuweyoko ku ebintu abannayuganda ffe ngaffe byotulabyemu bye tukola ensobi ezikosa amannyo gaffe then newe tusobola ozitereezaamuko mpozi ekintu ekikulu nnyo ku baana abato olumu twafuna omwana omu amannyo ag'abaana gali 20 twamukebera n'alaba nti alina ebituli 2 buli linnyo lirimu ekituli kakati naye ekireetera ddala abaana okulwaza amannyo okulya swiiti oba ebintu ebimu okusingira ddala ebintu ng'agenda okwebaka oluusi omwana ayinza okuba nga akaaba ne bamuwa ka swiiti okumusirikanya ne bamuwa naye nga ebintu ebyo ng'agenda nebaka n'asigalayo nga ebintu tebinnaba bikyali ku mannyo obuwuka obuli mu mannyo ffenna tulina obuwuka buyitibwa bacteria naye obuwuka busiima nnyo sukaali ne bamufuula acid mpola mpola n'akola ebituli kulinnyo kakati s'omwana tomuwa ebiwomerera in fact ekyamazima newankubadde breast milk oba cow's milk at night bw'obanga aliddeko oba anyweddeko ku mata at least omucleaninga cotton or something or kagoye something clean kubanga ebintu ebisigala ku mannyo ng'eyeebaka kubanga bwe twebaka amalusu gakendeera ebintu nebisigala ku mannyo kikozinga nnyo problems so that's a big one era even abakulu obugenda okwebaka ekiro amannyo gabeere clean waliwo adult a friend of mine muna-Uganda twagezaako okuzuula lwaki omukyalo yali afuna ebituli n'okusanga nti yali akozesa eddagala syrup cough syrup ndowooza yali agenda okwebaka n'amira syrup n'asigala ku mannyo kubanga teyali ya sweets tetakozesa sukaali naye nga syrup yali yamuyisa bubi kwegamba tulina okwegendereza bye tulya era n'okusenya bulungi empozi n'okukozesa toothpaste erimu fluoride eyamba amannyo obutafuna ebituli ebintu ebyo bebisinga naye ndowooza ekisingira ddala bwe tulya oba olya swiiti tobirya nnyo nnyo nange njagala chocolate era omukyala these days yanfumirako chocolate chip cookies nzagala nnyo naye kasita si buli kaseera era bw'omanga ndidde ensenya bulungi n'okozesa dental floss okucleaninga mu makati kwegamba okukuuma amannyo nga mayonjo n'obutalya nnyo obuntu obuwomerera kankibaddiramu wano mu bimpimpi nti omwana omuto bw'obanga omuwadde cough syrup oba eddagala lyonna ery'okunywa nga liri mu kasukaali oba breast milk or cow's milk ekiro okwata akawero akeeru waliwo ku buwero bwe bakozesa okulininga abaana n'okanyika mazzi obanga tegookya nga gali room temperature n'oyisa ku kibuno bw'oti n'eno wansi ne waggulu kwegamba n'obanga amwozezza mu kamwa instead of omusenya okusingira ddala obanga alina amannyo
ng'amannyo gamaze okomera. Okay. N'ogayisaako bw'oti awo nno ne yeebaka kubanga ekiro tewaba activity y'amaanyi, tewaba kwogera, tewaba kuleekana, tewaba kukola ki, so amalusu gaba matono ng'omusawo bw'agambye. Kyekyo? Yes. Otegedde bulungi? Okay. Then ebintu bye tulina okulya musawo otuwadde ebintu ki? Well, singa tuliddeko ebintu bya Uganda biri natural. Yeah. Anti Mwami Museveni yagamba ayagala fresh food, endowooza mutuufu mugezi. Kwegamba singa tuyinza okulya ebintu bya Uganda, kwegamba mu kifo ekya biskitsi ne sweets ne cakes tulikinyeebwa, tulina even emberenge, tulina kwegamba even sugar cane wakiri, naye sugar cane bw'omulya nnyo era ayinza okuleeta problem. Omubisi gw'enjuki endowooza si kibi nnyo nga sukali, naye omuntu bw'alya nnyo omubisi gw'enjuki kiri sweet era ayinza n'okufuna ebizibu. Okay. Dr Chapman, nsaba oyogereko n'abasawo. Wadde olina kyoyongerako? No, kiri okay. N'abasawo abali mu kutulaba right now nti engeri abantu abamu gye bakuulamu amannyo ewaawo abantu bafuna complications, ettama ne lizimba ate ne muvaamu oba cancer or something, ne muvaamu oba cancer oba obulwadde obulala, so kiva ku training, kiva ku kwagala ssente, kiva ku ki? Like removing teeth goes wrong often. Yeah. Endowooza oluusi omuntu kwegamba waliwo omuntu okukola ekintu nga teyafuna bulungi training. Waliwo beefuula abasawo bamannyo naye nga mu butuufu tebafuna training. Ekyo kiyinza okuleeta ekizibu. Naye waliwo ebintu biyinza okuba bizibu. Nange oluusi omuntu ndikukula erinnyo naye tusanga nti kizibu okulijjamu. Kwegamba buli musawo alina okumanya wakoma. Era nange oluusi sikola byonna. Nteera mu Mengo tulina abasawo abansingako okukuula amannyo. Nyinza okugamba, hey musawo Joseph jangu onyambe, oba musawo Arabat, Dr Kasangaki yatuyamba ku surgery. So obongo omusawo alaba nti mu butuufu sibimanyi bulungi, afune obuyambe. Sente azireke nga munange omanyi ndowooza ebintu byo weetaaga omuntu ali specialist kankuweereze eri omuntu mulala. Twetaaga okuyiika ku referring abalwadde baffe, tuleme okulowooza nti buli kintu tusobola. Nange sisobola, bingi sibisobola. Ne nsaba Dr Aisha oba Dr Gundi anyambeko. Okay. Tuwulira ennaku zino batugamba nti instead of okugyamu erinnyo basobola oddikola root canal, basobola okulicementing and all that. Biyimidde biti ebyo advancement in treatment. Nga wakatandika okwogera nasiimye wagambye anti traditionally abasawo b'amannyo babayita ki abakuzi b'amannyo naye tetukula bukuzi tujjanjaba. Kwegamba generally speaking kiri better okusavinga erinnyo. Sigamba every time, no, naye generally speaking kiri better okusavinga amannyo. Kiri cheaper era Mukama alina engeri gye yakola amannyo era twakugasavinga. So erinnyo banga lirimu small problem tuteeke mu cementi. Ekituli katugamba ekituli obanga kiri too big tuyinza n'okuyingira mu bya root canal. Naye bambi sente zeeyongera. Kwegamba kiri better omuntu okufuna omusawo n'agenda nga tanaafuna obulumi. Musawo nkebirako tulabe oba waliwo ebizibu. Naye course the character is important nga bw'ogambye. Even ewaffe waliwo abasawo bagamba olina ekino nekino naye nga mu butuufu anoonya ki sente. So find a good dentist but then go genda bakebire oba nga ebizibu bitono ofuna obuyambi nga tebinagenda wala. Okay. Omuntu yandisanye kukola dental checkups once in a while. Dental check. Banga ki? Kwegamba abantu babulijjo ndowooza once a year. Ewaffe bagamba twice a year. Naye ndowooza for most people omwaka gumu. Omulundi gumu mu mwaka kimala. Mpozi abantu abamu waliwo abantu abalina obulwadde bwa ekibuno kirwadde. Abamu betaaga cleaning buli 6 months, buli myezi 6. Abatono buli myezi 3 kubanga bafuna nnyo obuntu obukwata ku mannyo betaaga.
obulwadde kwegamba abantu abaweezezza emyaka katugamba 40 okusingawo ebibuno bitandika amannyo olina okuganyenya naye ekyo kiba kizibu amannyo obanga ebibuno bulwadde it's a bit difficult to treat that, so that one needs regular care. Abantu bagende bafune regular cleaning obanga olwadde ekibuno then amannyo galina okubeera very clean. Mu bbanga ly'obadde otuweerezaamu nga bannayuganda waliwo ebintu by'olabye oba the things that you've taken note of ebiri traditional abantu bye bakola ku mannyo gaabwe nga tebagala kujja mu ddwaliro? The biggest problem we've seen is naye ekirungi sikyalaba nnyo kibayita ebinnyo. Nzijukira twali tugenda nga tuyita nali okuyinda ku clinic nayita mu Nasolo award y'abaana ne tulaba abaana baabakula ebinnyo ekiyitibwa ebinnyo. Olumu laba ebinnyo laba obulaba babugjamu nendaba amannyo gennyini bajjamu amannyo gennyini si binnyo si false teeth amannyo. Era tulaba oluvannyuma second teeth bwe gajja they're disorganized. Naye these days si kyakiraba nnyo kansubire nti kikendedde era tukijjewo nti tikyakiwulira nnyo ebinnyo naye anyway that was one thing. I think now waliwo okusenya waliwo akati oba kiswa ki bagiyita ki that one omuntu bwakikozesa mpola mpola kikola bulungi. Waliwo abantu nalingizi mu kyalo abantu tebalabangako omusawo w'amannyo naye amannyo gali clean ennyo nnyo naye ndowooza bakikola naye for me ndowooza toothbrush enyangwa. It's easier for me to use it. Naye that thing that ka stick kakola naye nga olina okukakozesa properly naye kikola. That's a good thing people do. But you know omuntu banga diet eri natural not cleaning amannyo even with the stick oba with toothbrush batera okuba balungi. Mpeerayo ku message kuba abantu bojjanjabyeko so far abantu from the Mengo staff then n'Abannayuganda generally oba mpeereyoko obubaka message. Okubagamba ku mannyo obanga obasiima oba ki n'okusonda ku Ken Chapman. Anyway, that one of course tukyogeddeko twagala obuyambi okuzimba Ken Chapman Dental Center. Naye generally speaking kinandigambye nsiima nnyo Abannayuganda batwaniriza bulungi era kiyinza n'okuleeta amaziga. Olaba abantu batwagadde batuwadde amanya bambi kamye buziwa siimye nnyo. Amina. Mu lugendo luno okwekwata Mukama ye abadde mubeezi wo tomutadde. The importance of putting God first in your work. You tell us about that. About the importance of okuteka Katonda mu buli kimu ky'obadde okola. You know Yesu yagamba mu Bible awatalinze temuliko kye muyinza okukola. Ensonga lwaki emirundi mingi nga ngenda okukola ku muntu mugambe katugambe tusooke tusabeeko Mukama atukulembere olidde kubanga Yesu bwagamba tolina kyoyinza okukola without me. Without me you can do nothing. And those are yali serious. Kwegamba naye abantu abamu bagamba ndoze teyekakasa bulungi omulimu ayagala okusaba naye nedda si ekyo wabula ekyo okukkiriza nti awatali Mukama tetuliko kyetuyinza okukola. Era bwe tulaba ensi tulaba nti ebizibu bingi. Ensi waliwo okufa waliwo okulwala waliwo okulwaza naye tutegere nti tekyandibwati bwe kityo naye kiri bwe kityo tutwadde tusoma these days ndi mu Bible study n'abasajja abalala era tusoma ekitabo ekitibwa okubikkulirwa Revelation naye tulaba nti ku nkomerero ensi Mukama ajja kukikola nga ensi empya era ekibi nga tewali kibi
nga tewali kufa tewali kukaaba so tulindirira new heaven and a new earth kyetulindirira naye twagala okutereeza obulamu bwaffe ne Katonda kikulu nnyo nga tukyaliwo kubanga Yesu yagamba ajagende si mugoba era yagamba mujje gye ndi mwenna abazitoowereddwa kwegamba come to me all who are weary and heavy laden nange n'abawummuza I'll give you rest. We need to come to Jesus and he will give us rest. Thank you. In the heart. And that's been my experience. So that's yes, I recommend Jesus to people. Thank you. Tagoba era he tatuleka kasita era bw'obanga owulira Yesu yagamba mu Bayibuli endika zange ziwulira eddoboozi lyange ne zingobererera. Leero oba owulira eddoboozi lya Mukama lya Yesu mugoberere. Amina. Tajja kukugoba. Amina. Toyanzeke. Ebintu mpayoko ebintu bibiri bisatu byoyize ku Bannayuganda character wise or personality or I think you know kyemanyi bwe tuddayo nja kufuna ebizibu baatugamba aba missionary ngaffe abaludde mu nsi nga Uganda bwe tuddayo tuyinza okusanga si byangu kubanga ewaffe mono abantu bali free somehow oyinza okutambula nenkulaba kukubo nnyabo wasuze otya naye waffe bugamba ate ombuuza kumanyi kwegamba ebintu ng'ebyo although gye naakulira Texas at least bali friendly ko naye bw'ogenda mu ebibuga oyinza okusanga bantu batambula straight you know so that will be an adjustment it will take some time to get adjusted to that I have changed ndi mu America naye nga not completely ndi mu makati somewhere ndi mu Uganda ndi America I'm in the middle somewhere so it will be an adjustment. Thank you, Dr. Chapman. We love you so much. Tukwagala nnyo Dr. Chapman era weebale tafaali lyotadde ku dental care in Uganda bannange n'abalwadde bonna nkimanyi babaddeko ne messages of course mu nsonyi esobodde zisoma naye nga okusiima kwammwe Dr. Chapman tujja kubanga tumutuusaako of course ku the fundraising egenda okubaayo for the Chapman dental school egenda okubaayo etendeka abantu ab'enjawulo mu bya dental care era nakyo tukyaniriza nnyo so Abannayuganda tukwatire wamu tulabe nti twekugamba tukulaakulanya ekintu kino era tukwatire wamu kale Dr. Chapman toyanze again. Thank you for serving with integrity and thank you so much for being compassionate bannange naffe tukwagala nnyo katukwagalize buwanguzi bwereere gyogendeeyo sinakindi lulibolo n'okumawo ate n'otulabako era njagala okukomawo 2030 ojja kubanga okomawo nja kukomawo Mukama ng'ayagadde era tujja kudda. Amina. Kale Mukama akunkuumire Dr. Chapman ne family yo Mukama agiwa omukisa abantu bonna gy'ojjanjabira mu Uganda nammwe tubatumiddeko nnyo Mukama abatukuumire tubaagala nnyo mweraba.